abafudde kubaddeko Mirembe Monica w'emyaka 5 ne Mugisha Roziaso w'emyaka 6 nga ye Kawonawo Akizimana Antonio ow'emyaka 9 asimatuse n'ebisago. Omuliro guno gwavudde ku musubba ogwalekeddwa nga gwaka mu nnyumba ku ssaawa nga 3 ez'ekiro. Kawonawo Akizimana bwe yalabye omuliro nga gukutte ebintu n'aguyitamu nga bakuba enduulu ebyembi abadduukirize bagenze okutuuka nga banne bafudde. Kigambibwa nti nyaabwe Nambuusi Rosemary yabasibidde mu nnyumba n'agenda ku kyalo ekirala okutwalira bba emmere agenza okukomawo nga miranga gy'abadduukirize n'omuliro byebimwaniriza. Yagenza okukomawo ng'omuliro guli mu kukola ki guli mu kwaka era we twasobodde okubaako engeri gye tulaba nga tutaasa. Abatuuze bakyomedde poliisi enkoni eri Kinyana Mpindi gye baayise okutaasa embeera kyokka tineetuuka ku ssaawa 7 ez'omuttuntu. Gwatandise essaawa zibadde nga mu 3 kitundu naye kyewuunyisa batuuse essaawa 4 ez'okumakya enkeera ne bagamba bamala kulinda bakama baabwe okuva embiriizi. Poliisi olutuuse mu kwanguyiriza okuggyawo emirambo teyerabiddewo ebisigala by'abagenzi abatuuze ne bagirangira. Egamba nti etwala emirambo naye n'akawanga ekala essaawo n'obwongo kati olwo poliisi ekola kubonyaabonya abantu banaku bawansi. Kitaawe w'abagenzi oluwulidde nti bafudde addukiddewo ng'eno asanze poliisi emaze okuggyawo emirambo neyegayirira abazira kiso okumuyamba nti kuba talina kyasigaza. Ebintu byonna byagiridde mu nnyumba n'amasira sirina ewaka kyokka n'omulambo baginyimye bagitwadde mu ggwanika sirina na ssente zibajjayo bannange nkole ntya. Kadde n'abaana babwe 3 abaana 2 be bagiise mu nnyumba omwami we abadde mulwadde nga mutwalidde ku mbeere babadde ajjanjabibwa. Kyabulabe nnyo mu nsi yonna kuleka abaana mu nju. Abantu bange bano banaku tebalina kantu konna era omwana waabwe abaana baabwe bafudde tewali avunaana be babookezza. Ng'ovudde ne ku kyakandu kyokka naye abazadde abamu bagenda ne balekaawo oluusi eddagala lya muddo ne balirekawo obutwa obw'engeri yonna oba bwa mmese oba bwaki ne babirekawo abaana bano abato basobola okubituukirako. Omwogezi wa poliisi mu Gweta Masaka Kasirye akasiza okufa kw'abaana bano nga bwe kuvudde ku muliro ogwakolezeddwa omusubba wanaalabula abazadde okukomya okubasibiranga mu nnyumba nga tebaliiko muntu mukulu. Basaba babeere nga baleka abaana bano nga bali at least mu bantu abakulu oba nga aliwo omuntu abakulu asobola okubakwasaganya. Oluvannyuma emirambo gitwaliddwa mu ggwanika e Masaka. Florence Mpende yakusakidde gweno ku Lwabukedde TV.